kino kye kiseera evening drive kyekutuusizako akava mu ddwaniro. Emiranga, emizinga, okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaanyi omusaayi gukulukuka. Aba M23 batandise dde okwefuga enfo era nga amawulire agatandise okuba nga gafuluma galaga bulungi nti bakomandazi baabwe batandise okuba nga beteekateeka okuzza omuliro guli sadida era okusinza ku sonde zesigika. Bagamba nti Amerika ng'ovuddeyo eno abakongo bagamba nti ebyobugagga bye bayina Amerika ne Belgium bawagira Rwanda. Abakongo bye bagamba Belgium ne Amerika bawagira Rwanda. Era kati munange sekugana ensonga ezo zitandise okula omuntu wava n'agamba nti Belgium ne Amerika bawagira Rwanda. Olulimi luba lutandise okukyuka. Fired tear gas to disperse protesters in Kinshasa on Monday. Demonstrators were burning tires and US and Belgium flags near Western embassies and United Nations offices. They accused the West of supporting neighbouring Rwanda, which is alleged to back the Tutsi-led M23 rebellion. We are claiming our rights. France and the United States are fostering the war in the eastern DRC by supporting the rebellion. A country like Rwanda cannot fight against the Democratic Republic of the Congo. We are marching. We are not breaking or destroying people's property, but the head of the police is sending his officers to chase us away. Sondozo ulide batandise okwekalakasa poliisi yali kuba ku bemiggo obagoba era nga bagamba nti bo bajja kulemerako ku nsonga ki ku nsonga ezo ne bagamba ensinga Rwanda eyepankeetya ku Congo. So ne bagamba nti Belgium balumba ekitebe kyabwe ne balumba n'ekitebe kya Amerika ne bendera ne bazookya. Kati okwewala b'olumba ekitebe kya Amerika b'olumbya Amerika era poliisi y'e Bukongo nabo kye bakoze naga nti owaayi tulina okyanguyira amangu abasajja bano bayinza okwokya gundi ekitebe ky'abanafu abo. So n'ensonga eyo ezo n'ensonga zonna bwezito bwe ziri naye nga ba M23 beeyongedde ddala amaanyi era wenjidde wano ku mpewo nga n'obutundutundu Sadaka bwe yali bawambyeko ne gavumenti ya Congo nga batandise obweddiza. So kati emundu abasajja bano ssebo aba M23 si bangu kubanga tosobola kuŋŋamba w'owambira ebitundu gavumenti eyeetongodde ekubwamu akalulu ku mawanga ago gonna agali awo. Ekintu ekyo si kyangu kubanga okuva ku 96 97 bali awo genocide ya 94 we byatandikira naawo sajja badduseeyo bagenze bayingidde Congo befuze ekintu abatuusi. So abatuusi n'abahutu ne bakubaganira ttaawo mu Congo awo kumpi ne border. So kati egundi yaabwe ezeekula era nga jjukira Shekedi yagambye tagenda kkiriza jjoogo lya Kagame. Wabula Kagame yalabuliddewo n'agamba nti Congo mumwakisaba kati mutandikira okiwulira. Mwakisaba mutandise okiwulira oba bongeremu. Naye nga ensonda ezeesiga ziraga nti abantu ba bulijjo battiddwa nnyo naddala mu North Kivu boyongedde okuttibwa era balengedde abantu ba bulijjo abamu nga batandise okudduka badduka ekibabu ekiri saidi zaawo. Amagye ga South Africa geeyongedde okusuula bomu mu bitundutundu eba M23. Ago ge mawulire gensobodde okubagamba nti mug'omuddwaniro gensobodde okufunirayo naye nga abasajja baba M23 batandise okubanga ebitundu ebimu batandise obyeddiza era n'emmundu yeeyongedde okutokolera. Naye abasajja abakongo kye beebuuza zino emmundu ez'amaanyi bwe ziti tebazirabangako. Abasajja bagjeewo emmundu zino ekuba n'ali eri n'agamba kiki ekyo. So ezo nno ensonga nazo nkulu twagadde tuziwa amatu. So ag'omuddwaniro bwegale bwegatuuse naye ng'ekyokwata abakazi kyeyongedde nnyo mu sayidi ya Kivu okonno kwotadde n'obunyaguluzi obweyongeredde ddala ne road blocks ezitali mu mateeka ezeyongedde ng'abantu ba bulijjo babajjako